ebisere byonna gy'osinzidde okubeera nga te ogoberera Fahad Pro UG kwoli era nga sina kubeera nga temba tuwala mu bimbaletedde muzikirize mbere nga temba tumirako abaana bakikubirawo ku ddungu Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Yemen, Iraq awo wonna kasuubire buli kimu kitambula bulungi maidadi sana abaana balabira mu America eyo mambukano y'omaserengeta wonna mu Canada nammwe ennyongera okubeera nga temba tumirako nammwe abalabira mu Europe sako ne Africa yonna nammwe ennyongera okubeera nga temba buuzako Fahad Pro UG kwoli era nga ngenda kusaba video giteke ekigalo ate sharingireko abala comment section akabox tekigenda kubeera nga te osula wendowooza yo okusinziira ku byogenda okubeera nga te osanga mu katambi kano kakati amawulire kamere nga tetandika naga Wizo Manizo muganda wa Dr. Jose Chameleone oba kye kyamutuuseeko ennaku zino ayomboka kamala obukamazi era nga yeewaddeyo agamba nti agenda kubeera nga te aranyisa omukulembeze w'ekibiina kya National Platform era nga ennaku zino zonna ayongedde okubeera nga te ate obutambi ngenda kubeera nga te akuterawo ku butambi awo omukulu Wizo Manizo basobola okubeera nga ate ayogera era nga Wizo Manizo yakomye okubeera nga ate alomba omukulu Bobi Wine ayina n'ebigambo byesobola okubeera nga ate ayogera ku eyali muyimbi munamanyikirwa nga Moses Radio era byonna ngenda kubeera nga tembikutirawo awo osobola okubeera nga ate owulira biki ebigenda mu maaso size byo byewuunyisa era nga ngenda kusaba beera nga ate obiwa obudde obiwulirize genda wansi awo otuwendowooza okusinzira ku byogenda okubeera nga ate owulira ku nsonga ezo bwe naba nkugyeyo ngenda kubeera nga temba tuwalako ne mu nsonga z'ebyokulonda era nga ba Electoral Commission bayina byebasobodde okubeera nga te bayisa katikati era nga akanoko akalulu akajja buli omu abeere nga ate yenyweza tulakalira emboozi ogenda kubeera nga te byonna of course obiwuliriza Sheikh Ashraf musomi wa dduwa wansi awo enamba z'essimu ziyitwa ku busitikazi munoonye kajja kubeera nga takulombera edduwa ebikyaganje bijja kubeera nga te of course bitereera side endala abannaffe ba Habibu Airport Pickup of course nabo enamba z'essimu ziyitwa wansi awo nabo banoonyeeko buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo baidadi sana kambaterewo Wizo Manizo oluvannyuma mbaterewo n'ensonga za Electoral Commission bye basobola okubeera nga ate bayisa temuvaawo ngata radio ekyosikipya ngata radio ekyosikipya yali okanafa ngata radio ekyosikipya yali okanafa njagala ba NUP obabuza Bobi Wine ensula wa Bobi Wine temwagala kundabako nga ndi bulungi mwagala kweraba mu makomera basaasidde kyobola bakyaki zikyatunda embuzi zikyali endiga nvuma ekirala wamma mwagala kweraba mu makomera aliwo omulala sagala wakikofira kyakibada tuwere wekikofira kyekibada ate ne muganda waffe mukima kuba temumuwa ssente mumugamba promising the bright future because the bright future is now color yellow the sunshine ensagala ko wakikofira kyakibada amabuli yanvuma nvuma ogusembayo G-Wagon on me everything ena ne munomane singa ndino nze sibona ndi mumbejja wondabira omanye ekikutiya abantu myembo linge nankani togisinga kuwoma emane woma nawe mwava nakala mulala wekikufera kyekibada amani na sente Museveni yantadde omulala yakala bavuma wala jiba kashorulira omuntu nga Wizo kati gwe Wizo Bobi Wine nanakuteekawo kano era lujjalwe kulevo kwali oli kulevo ya askali wa Bobi Wine kubona askali wa Bobi Wine asembeyo kumanyawo nga te Bobi Wine amuweredde ababe mutikide n'omutikula digula te Wizo gyotayina kati Wizo ina oli kulevo ebera askali wa Bobi Wine so tolina kulevo eyisa linnya Bobi Wine mukamwako kwaye kuba kufaana bigwo kyasinza okufaana na bubi oba tebakigambanga gusinga okufaana n'obubi totegeerekeka oli ku musajja omubambiro oza simanya afaanana atya omuntu gw'ovuma ayina abantu abamukkiririza mutalina kuvuma taata ayina abaana abakuze guli awo oli mu byakubeera mu mabala kulwana na mukazi we buli lunaku kubeera mwoyo katemba muwe ekisiru kati oyinza kudda ate mu nsonga zino n'otegeka nti ate oyogere ku Wizo ye Wizo sandyagadde namwogerako kuba tamanyi kiddako ova ku muntu ng'omuntu gwe yali abira naye bwe yafa naye yafa naye
talina amakulu abeera waawo balina muyamba buyambi kusabiriza kukola biki talina kiddako Wizo bakutadde ne kamiliyoni musajja yali omuyimbi Nakinku yali ow'amaanyi yagwa kati alina kunoonya campaign kati awalaye kadde akubayo ejjinya mu Kisaka bamusasule kasente kale kakadde kaluddewo okujja kati nze sirowooza nti ate mwali badde essaawa ya leero mubambira Bobi Wine nga mumwagaza ki Bobi Wine taboogeddeeko Bobi Wine ali mu kukola bibye kati mumubambira muwagire gye muwagira mubanje sente zammwe babaziba mise abatuma mugendeyo munoonye engeri gye mugenda okubanjamu sente naye temujja kudda ku linnya lya musajja lyazimbye erinnya eryogerwako ensi yonna ojja ogambe nti ogenda kuva eri okwata obwo obugundi bwammwe obwenge bwammwe bwe munywa butolero ojja obwo munywereko nze ndowooza mwewummuzeko Bobi Wine si levo yammwe ate temuli mutuuka kati n'olwekyo gwe Wizo weewummuzeeko tolina kyotugamba saagala kuddamu kwogera ku nsonga ezo sebo kuleka ng'ombuuza ku bintu ebirala abo bomba komezzaawo naye ate kamiliyoni naye weebeereremu ne baganda bwe bakulemye okuyamba olemedde okuyamba Wizo okubeera ng'omuntu wateekeddwa okubeera oliko oli ayagala obwa pulezidenti naye olemedde okuyamba obuyambi ono okubanga n'ennyimba ze yali ayimba ne munne asobole okuba nga akyazitwala maaso zisobole omuyamba kave mu mbeera y'okusabiriza n'ey'okubeera nga akubagana ne mukazi we kati ate ogambe nti osobola Bobi Wine omuwambe nga we wawambaani era nga we wawamba ddi famire oyo yennyini yatagala n'ekwenenya nebagala nti tokubya ejjuisi osula gindi kati ogambe nti weŋŋaŋŋe Bobi Wine gwe atasobola nakujja Kampala ogamba wokubidde emiziki wokulidde wagamba oli weekawempe tosobola nafuna bululu 3 nga nawe oyogera ku Bobi Wine eyajja mu kalulu ekyaddundu n'ateekawo likodi nga ye muntu akyasinza okuwangulira ku gundi ey'owaggulu azze ku bwa pulezidenti wuuyo anyeenya bunyeenya buli kimu okiraba ekigenda mu maaso nga naawe omweteekako ne mulikola emirundi emmeka temusobola mutuuka Bobi Wine ne bw'aba akomyawo wokka waali eyo levo kwali temuligituukako we kamiliyoni kyenjogerako kimanyi bulungi nnyo weweefuula ajja ku bwa Lord Mayor walaba ekyakutuukako kibookeza kukwata waziraba bakiwooko nga 6 mu ddakiika emu nze ndowooza kamiliyoni yaliwo era nzikiriza nti kamiliyoni muyimbi w'amaanyi sinza mubuusa maaso naye kamiliyoni musajja eyegayalirira nayagayalirira obulamu bwe kati kyensonga lwaki atandise okukola ebintu ng'ebyo naye ku levo ya kamiliyoni ng'ogenda mu myaka 5 nga naawe okyalimu eyo levo myaka 5 oli mu busikaati bw'oyambala weekolakola ebituutu ebitasaana nze ndowooza nti weewummuzeko olina ebizibu ebikumala famire yo yennyini olemedde ogitereeza ate oli mukubambira mu Bobi Wine ateredde atalina buzibu yadde n'akamu Bobi Wine taboogerako kati mwemba mumwagazaaki wesonyiwe Bobi Wine kuba Bobi Wine takyali levo yo ate bino tukyali mu byakuyimba ku byakulaba butya eggwanga bwe ligenda mu maaso mmanyi Bobi Wine nagamba nti free phase oli awulira nga ayagala ku masannyalaze agamuweddeko ayagala agenda amwekoonyeeko nze ndowooza kamiliyoni naye yadde anoonya amasannyalaze asikesikeko ku masannyalaze naye ennaku zino yadde takyagagaba oba wakanamu obuuza mpuuga n'abeedi era tagenda gagaba kuba tagenda boogera kati Bobi Wine si levo yammwe kati Bobi Wine ali ku nsonga za kunoonya akalulu alaba ali mu kulowooza butya wagenda okutetenkanyiza eggwanga lino ng'adda mu kubo kamiliyoni na Wizo abasiraana Wizo mani Wizo naawe Bobi Wine yakusiiye kati akubalagala kusiiwa sayidi ki kale gwe waali sirise twali twakulekera omuzimu gwa leedi gukwetugire bawaayiriza omulala naye nga gw'omanye enfa ya leedi omuzimu gwa leediyo gugenda kutuga leediyo tomuyita mwangu ndowooza olaba bw'obonaabona obonaabona oli ku Bobi Wine ovuma mwinayo ewammwe mwinayo omwana omuwala oba simanye endabika yammwe bwe mulabika ensusu zibalinga ez'ebikere mbunga naawe odda ku Bobi Wine ovuma Wizo nkugamba bino n'omwaka guyinza obutaggwako gw'olabanga oguweddeko nga leediyo akutuza akusse leediyo teyali wa bulijjo gwe watta gwe mwatta ajja kukutugira mu buliri ofe wali badde olwana nnyo n'onoonya abasawo abaganda abakola n'obanoonya Tanzania n'obanoonya kubanga gwe tewagenda mu kkooti teri naakuteebereza kuba nti wabirimu naye ffe tukugamba okuva leediyo lwe yava ewa kamiliyoni n'agenda naawe teyanywako mwenge n'agenda kufukula bakazi nga bw'ofukula abakazi nga taliiko nga toliiwo bino si byakufukula bakazi gwe owulira gwe Wizo mani Wizo ankopi ova mu Mayanja family
naawe ozze wa Bobi Wine owulidde nga teweerabira nti ne Chameleone abadde nnyo kyali wa Bobi Wine noono ayogera mukulu wo ono mufukuzi w'abakazi naye abadde mukwano gwaffe ng'era buli weekend tubeera naye ku biiki ku lyato lye erimu e Busaabala ne rediyo naye akaakaami kaagamba tekaaliwo ku olwo rediyo lwe baamutta lwe lunaku lwe yatambula yekka. Wizo maani wizo bw'oba wafuna ku kibanja kya rediyo ekyekagga njagala maama wa rediyo akugobe gwe watta mutabani we mwamupangira n'afa omuzimu gwe gugenda kukutuga sooka olwanyise ebintu ebyo. Abasawo tomanyi gye bali abasobola okukuyamba. Tomala budde ku Bobi Wine, tomala budde gwe genda olwane na muzimu gwa rediyo gukwetugire ofe. Mukulu wo tomulaba ayina ekimuyonka kalamaja amuyonka kalamaja amuyonka ekyannuma ennyo kyaviirako ne Eko okufa ensonga y'okutta omwana w'abandi kalamaji era ensi ekimanyi nti AK-47 wumula mirembe naye okufa kw'omwana oyo kuli ku bantu abo abakulu be nga nammwe muvaayo mwasama mugenda kudduka wano wizo byogere naye ensi egenda kukuba naye ate ogenda kumalako omwaka hidi yajja kutuga fiire mbuliri. Waliwo Abannayuganda abasukka n'akakadde akalamba bakyakolesa Facebook nga bakolesa VPN. Kyova olaba n'abo mbakubiriza nti mukikola ne mulabibwa gavumenti ebalaba nti mubikola mugende mu maaso nga mugondera ebiragiro bya gavumenti. Ate tokolesa VPN ovumire ku Facebook okolereko ebintu ebikyamu kubanga mu mateeka wadde oba okoleseza VPN n'obeera ku Facebook bajja kukwata ate wona okwatibwa. Etteeka lya computer misuse kambwe ennyo lirina ebibonerezo binene. Emisango egimu olina n'okusibwa emyaka 15 olina okusibwa emyaka 10 n'osasula engasi ya $10,000,000 kati gwe weebuuze muganda wange oli eye Kabera Maido oli eye Bushenyi oli eye Gulu bakusibe emyaka 10 lwakuba ovumya omukulembeze lwakuba otaddeko ebiweebula ku Facebook oba TikTok oba Twitter. Mbakubiriza ffenna manya nti lwobeera ku social media waliwo abakulabu waliwo ebyuma ebisobola okulaga nti yapostinze ekintu kino yegundi yakikoledde Gulu yakikoledde Kabalole yakikoledde wherever you did it from. So mbakubiriza ffenna tubeere balambulukufu twewala okukola ensobi zetutasobola kukola nga tuli offline naye abamu ne muzikola lwakuba oli ku YouTube. Abamu balowooza nti bwobeera ku YouTube oba ofunye shield oba tusobola kulabibwa oba tusobola kukwatibwa. Nedda, abantu bangi mbamanyi bakwatiddwa bali eruzira lwa bintu bye bapostinga ku internet. So mbakubiriza ffenna internet olunaku olufaasi otegenda kubeerako naye nga manyi how sensitive. Yes, because usually so as not to disrupt the electoral process we don't use internet. Yes, mu Luganda gundi omukutu gwe tukozesa loadinga data ku masimu ne YouTube ne tugenda ku WhatsApp eyo nate bigenda kukirizibwa ku lunaku olw'okulonda lwansonga nti tetwagala abantu bonna kutataganya bya kulonda. So obuuma tebugenda kubeera ku internet. Obuuma bugenda kuba preloaded with data ow'abalonzi ku polling stations gye bugenda okuba nga butwalibwa. Ku luno tewali kubba bululu gunzo n'abukodyo n'abadde bakozesa nga okubba bululu oba okuleeta bubaloti okuva polling station endani bakuteeka mu bokisi n'engeri zonna abantu tebamanyi engeri gye babbamu obululu. Kuno twalese obuuma obugenda okuverifyinga abalonzi naye obuuma tebukoma kuverifyinga abalonzi bokka buverifyinga ne ballots tugenda okuba nga tuissuinga abantu. Ku mulundi gwe togenda kusanga scenario ng'olaba nti ate ballots zisusseko okusinga n'abalonzi ekyo kisuubira kubeerawo ku luno kasanga tukozesa kino ekyuma. Era polling station yonna etajja kuverifyinga abalonzi na kuverifyinga ballots ebyagenda gisazaamu tejja contributinga ku kalulu k'abalonzi. Then ballots ziba invalid ballots
yesugera kirabanga omuntu okwakati kujja kubaawo simanyi ballot yaffe ate basazizaamu ebadde nedda okusazaamu ballot tugambye erina okubanga eri mu katabo ballot eri valid eyo eri yokka ebadde mu katabo aka ballot. So omuntu yenna wabanga yafuna national ID ng'aweza emyaka 18 nga mulonzi tasobola kutugamba nti tamanyi ng'ejja kusaamu ku makano. Already yayita mu process eyo nga bamuwandiisa munira. Enjawulo eriwo nti ku luno tugiyitamu naye nga kulonda si kubeera citizen okufuna national ID. Kati ojja ku polling station ng'ozze okulonda ojja kujja ne ID tukusubiramu kujja ne ID 2 emu ku zo. Oyinza okujja ne national ID nira gye yakuwa eraga nti oli citizen ne electoral commission egenda kuwa voter location slip as an identifier of a voter. Newe kibanga wasobola kubyombi tolinako kubyombi tonakyo zinakyo. Electoral commission yatesewo entegeka ku register egenda kuteekako QR, what we call QR codes is verifying a vote oyo nti ojja kujja tuscaninge ku register record yo nga g'omulonzi nga tulaba ekifaananyi oli residing officer ne operator bajja kulaba ku register then bascaninge ne bamala okuscaninga era olina okuyita mu mitendera gyonna essentially kuba bakuscanize ku register nti kati awo maze verification. No, it's just the beginning. Okuverifying ku register ye process esooka. Nga tukimanyi nti abantu bayinza okuba bafaanagana nga balongo naye kati okuwawula abalongo kato ne wasu ababiri enena kato mukhwana bava mu bugisu n'abalala bonna bamagomu bopiyo baodong okuwawula abantu ab'ekika ekyo tuba tulina okuteekawo emitendera emirala gyolina okuyisibwamu. Kati omutendera oguddako guba gwa kusikaninga engalo zo naye nga tumanyi nti era n'engalo zennyini olw'abalema nga tebalina na mikono naye kati tugamba nti teri muntu yenna atalina face tulina muntu yenna nga omuntu talina kati face yo nayo ye criteria esembayo wetusanga fingerprints tezimakinga oba teziriimu oba nga weziri nenga quality embi tugamba nti tugenda kukozesa face yo okuverifyinga ng'omulonzi mu kalulu akajja akabiri 26 come January 15th and other subsequent elections tugenda kubanga tu verifying abalonzi wetutyo teri mulonzi nga tayise mu verification process kati wemala okuverifying omulonzi ate omulonzi oyo tuba tumwa ballots kati ballots zize tugaba ku polling station ballots ezo wetwa tugulawo polling zesooka okuscaningibwa ballots zijja kuba booklet mu katabo bwe katabo kajja kubaamu empapula 50 kati ezo ballots zetukozesa mu kulondesa zino okubanga zezo kwezo zetwasikanize ku polling station naye nga tulina kuziloadinga mugundi because kit eno ebanga eriko data w'abalonzi wa information wa district yonna enamba okwawula polling station kati abalonzi abagenda okulonda ano waliwo etusikaningira nga tutandika okulonda wetusikaningira operator ne presiding officer wetugamba nti batekemu ebikumu byabwe awo wenyini wetuinitializingira okulonda nikolaki nekutandika kati ballot zetugaba zirina okubanga ziri already kiti ezimanyi kati zetujjamu kati kulonda kwenda okwera nga 15 wajja kuba kulonda kwa president omukulu w'eggwanga bamembers ba parliament tulina bamemba ba parliament kabibiri tulina abakyala aba district then tulina members of parliament aba constituency betugenda okulonda nga 15 kati ezo ballot 3 zetugenda okugaba ku lunaku olwo era kiti ejja kubanga ezimanyi kati omulonzi wagenda n'alonda oluvannyuma nga tumaze okulonda nga okulonda kuwedde tulina okuddamu tukakase nti ballot zetwagabidde abalonzi zezo ballot abalonzi zetuli okubala oba waliwo endala abantu zebateeseemu nga ngeri gye tamanyi kati ovula nga tumala nga tulina kubala kyekisooka okukola tusooka kubala ballots zeri zetwagabye zezo ziri mu bokisi ne tujjamu ezo zebaleeseemu buleesi then netuzawula ku zo zetwagabye kati zino zetwagabye zetugenda okuwaayo wali abantu babale in the presence of political parties buli party
ina candidate esubi abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.